ono abuuza ate ne maloboozi yawadde ekitadde akitaddemu wano abuuza bishop ku kimu abuuza ku kibereberye naye ekibereberye ekyo kyabuuza nti bwe mba nina omusaala gwe nfuna gwe bansasula ekibereberye nkijjako ntya kati yabuuza nti ekibereberye nzijjako byenkozesa byonna nenzijjako buli kyenyina okukozesa zensigazawo kyekibereberye n'abuuza ekyokubiri bwe mba nnyina omulimu gwange nagwe ekibereberye mba sinasasula abakozi oba nga nsasudde abakozi oba nninda magoba nga kira kyabuuza nti ekibereberye akijjako era atya ku mulimu gwe buliwo ogw'okukozesebwa ng'afuna musaala ekibereberye yabuuza akijjako ate omusaala gwe gusoose asooka n'ajjako ebikozesebwa n'asasula renti n'ajjako fiizi w'abaana ezisigalawo za ezifuuka ekibereberye kyakubiri bw'aba alina omulimu gwe nga yennyini yeyeekozesa asooka kujjako ekimbu ekibereberye nakyo n'alyoka akireeta mu kkanisa. Okay. Bwe mba mutegedde bulungi alabika ekibereberye takiinaako buzibu akkiriziganya n'okukiwa era akkiriziganya nti it's a right concept and belief nzikiriza ennungi era kubikkulirwa okutuufu omuntu yenna ayagala okugenda mu maaso kyeyandikozamu happy nti ekibuuzo kye tikiri wabula ekibuuzo kye bwe mba muwulidde bulungi kiri ku calculation. How do I determininga ntya what the first fruit is? Kakati bw'otunuulira abantu abasooka okuwa ekibereberye ng'ate nno tebaalina mu mateeka kuba bamu beekwasa nti ebyo biri mu mateeka balowooza nti buli kyebalengera mu ndagaano enkadde gaba mateeka n'obabuuza nti kati zabbuli lwaki muzisoma ate obanga ddala nazo ziri mu ndagaano nkadde okiwulidde. Abasooka okuwa ekibereberye tebaali mu mateeka kuba gaali tegannajja. Abasooka kiwa yali first family eya Adamu ne Eva batabani be ababiri ndoza tubayigirako kinene Kaini ne Abeli n'okusingira ddala Abeli tumulaba ng'aleeta ekibereberye naye n'omwoyo mwakireetera tugulaba gwalimu ekigendererwa ekyokukakasa nti ekibereberye kino number 1 Bayibuli egamba n'aleeta abaana b'embuzi ze oba abaana b'ebisolo bye ababereberye n'abaleeta ku kyoto kya Mukama nga ssaddaaka naye ate embu n'aleeterako n'amasavu gaazo. Kati nga tonnatunulira kyaleese tunulira omwoyo mwakireetedde gulimu ekigendererwa ekyokussaamu Katonda ekitiibwa kuba bw'aleese aleeteddeko n'amasavu nago n'agaleeterako taganabuddeeko nago n'agaleeta. Number 2 ayagala okukakasa nga kino kyaleese kirina elementi ya sacrifice okwerekereza. Ebyo ebirinduza bw'obikapityalinga obulungi otandika okutegeera ekibereberye kyalibadde kitya era kyalibadde ki era kyalifaananye kitya. Elementi ezebbiri honoring God but also the element of sacrificing your first fruit in a way mu ngeri y'okussaamu Katonda ekitiibwa nti okuva tekiri nti Katonda ye mubereberye wange ye nambe mu kifo ekisooka yasooka ebira ne bigoberera kyensosa okufuna nkiwaddaani Katonda. Ekyo kyatandikawo ebbaaka nga n'amateeka tegannajja naye ate n'amateeka bwe gaamala okujja Katonda n'akinyweza bwe yalaba nga abantu abamu babonaabona basitwagolinga n'ababulira obuzibu bwe buva era n'alireeta nga tteeka bakikole kubanga ffenna tumanyi nti amateeka gajja lwa kibi ewataali kibi amateeka tegajja. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti etteeka lyonna nagali gonna golaba mu palamenti ge bakola bagakola bamaze kulaba obuzibu obuliwo bwe batunuulira ne babukolako observation ne baga kati we bituuse ekyo kyetaagako etteeka. Mu mwoyo gwe gumu n'amateeka agasinga obunyagali wano mu Bayibuli Katonda mwe yagakoleranga nti ekintu kyonna kyonna ekitannalabikako obuzibu tekyetaagisaako tteeka. Kasa kiba nga abantu bakikola voluntarire nga bakikola beeyagalidde tewali tteeka lyetaagisa naye ate bwe kibalema okukola ng'ate bana kirina obuzibu bwe kireeta then ne bwe liba ggwanga lireeta etteeka ku nsonga eyo. Kakati Katonda yamala n'akintroducinga ate mu mateeka naddala ng'ali mu mulembe ogwali gwakyerabira ogutamanyi makulu gaakyo ogutakikola mu kitabo kyakuva ndowooza tuyinza okufunayo ansa ye
ansa gyanoonya tuyinza gisanga mu kitabo kyakuva wano nga badescribingira ddala kyali badde kifaanana kitya okuva essuula eteeka okuba nga ya 34 wadde essuula ezikyogerako nyingi naye kaŋŋende mu ya 34 mukama yeebazibwe agamba mukuva 34:19 agamba nti buli ekinaggulanga enda kinaabanga kyange bw'ayogera mukama n'ensolo zo zonna ennume ez'olubereberye ngenda kuluddamu n'ensolo zo zonna ennume ebyolubereberye eby'ente n'ebyendiga n'omwana omubereberye ogw'endogoyi onoogununulanga n'omwana gw'endiga era bw'onoobanga toyagala kugununula onoomenyanga obulago bwagwo oba obulago bwayo onoonunulanga ababereberye bonna ku baana bo so tewaabenga ayeraganga mu maaso gange nga talese kintu naddala ku nsonga eyo simanyi okiwulidde kati omulidde bwadescribe nga yesibye ku kyayita ekibereberye avudde ku kibereberye ekyomu nnimiro ebibala n'agenda ku kibereberye ekyebisolo n'agamba buli nsolo gy'omanyi nti yembereberye eneebanga yange n'ava ku ezo n'agenda ku nsolo ezikozesebwa mu transipooti endogoyi kubanga abantu bekwasanga nti ndaba eno yo si yakulya eno tugikozesa mu transport n'agamba togituulako kugikozesa mirimu gyo kuba yange bw'omanyanga nti owulira oyagala gikozesa ginunule ng'ompaamu omwana gw'endiga olyoke efuuke yiyo baali tiriri busa nga balowooza akumye ku nsolo n'atuuka ku mwana ku baana b'ozaala ewaka n'agamba ne mu baana boona b'ozaala omubereberye anaabanga wange bw'obanga owulira oyagala mukozesa oba omuteeka mu ddaame lyo afuuke wuwo afuuke nga yagenda okusikira sooka omununule mpa compensation naye bw'oba tokikoze ali mu makago naye nga wange tomuteekako buvunanyizibwa pulaani zo kati ndozi olaba kyayita ekibereberye tagambye nako nti ompaako omukono gw'omwana oba mpaako okugulu kwe oba omwana oyo gwowuliddeko ngaakyogera agambye yenna kibereberye kyonna kinabanga kyange tagambye nti omegulireko oba onjawulireko agambye kasa kiba ekibereberye kinabanga kyange aye tagambye nti onookimpanga agambye bugambi kyange oba enjawulo ogiwulira njiwulira kiki kitegeeza nti gwe kyagambyeko nti onookimpanga nga gavumenti ya Uganda n'ekitongole kyayo kye bayita URA tekigambako nti onootuwangayo ku misolo onooleetanga tekisaba kiragira era tebateekwa kwebaza nti webali nnyo bambi otuyambye oleese omusolo munange okunondolala okolanga bwotyo thank you for your generosity bawuliranga kyobatwalira si kikyo kyabwe kubanga bakusubira nti bw'oba otunda kigatteko kitugattireko so you are not donating to them toli mukuba donatingira oleese kyebayinza okwebaza bayinza kwebaza bwesigwa nti muntu gwe oyawula ebibyo n'ebitali bibyo you delivered waleese ekintu kyaffe era kyobola bwetakireeta bakunona ate nga gwe wazikoze naye bakunona aba URA oli mubbi wa musolo bakuyise na mubbi ku sente zo zeweekoledde ku sente zo zolowooza nga gwe wazikoze naye the assumption is bo bakitwala nti si zizo wabula bwe wabadde otunda olwokuba bategedde nti otundidde mu Uganda ng'ossa oxygen wa Uganda ng'onyumirwa enguudo z'e Uganda bo ze bakola ku misolo egyo egiweebwayo ng'onyumirwa security bwe gye basaawo kweza emisolo nolwekyo bwe wabadde otunda wakitadde mu bwongo ogateeka ezaabwe 18% kati bakukwata lwakagala kuzibba lwaki oyagala okubba sente zaffe ezo si zizo zaffe tobaganze netandika bizinensi ya era tolina bwe bagamba nti you are giving it to them it's not a giving it's not a donation zaabwe wadde gwe wazikuŋŋanyiza bizinensi gwe wagiteekawo naye bo nga bamanyi nti akusinga akubya gwokutte bakusubira nti bwoba otunda zitugattireko tuzinona kubanga omuguzi oyo ayazze okugulako ebintu yayise mu luguudo lwetwateekawo si bwe kiri kyebavaga nti ziriwa zituwe wano
naawe ekimotoka ekyabireese okubitikula kyayise mu luguudo ziriwa zituwe wano kakati naye Katonda gambye tanagambako nti you will give me, tanagambako you will always give me your first fruit. Yakugambye it is mine. Mine oyo yo claim eyo nene omuntu bagamba nti kyange. Agambye kyani kati ensolo zayogera kujjukira yazireeta mu nsi. Abaana gwe bwewazaala bagambye nti omubereberye nabanga wange yamuteeka mu lubuto yabateekayo bwaba yateekayo munaana agambye oyo muwange kyange ekyo olina okunoonyereza is he begging you oba akujjukiza bujjukiza tali mu kubeginga ali mu kujjukiza nti bwe nabadde ndeeta kye nasoose okuleeta kyabadde kyange ate nga ne mu nature nakyo okiraba nga gyekiri bwe yali atonda ebintu bino ewammwe eyo waliyo emiyembe nga mingi ewammwe waliyo emiyembe emiyembe egisooka ku muti ewammwe bagiyitanga batya egisookako oguyo buyembe egisookako era negimana negyengera bagiyita batya ewammwe kabandagala wagenda nga ogulya nga owulira guliikako kabalaala kaba tekawuumanga Katonda bagezaako okujjukiza nti ako si kako kyogezaako okulya si kikyo kyange ekyo kyange you are eating what is not yours obusooseeko kibereberye ekye tosusangako magi agasooka okuva mu nkoko n'ogezaako okugasanga nga egirigendera mu kikuta ekibaawo naddala enkoko ento nga zakatandika okubiika Katonda bagezaako okujjukiza nti oli mu kulya bibereberye si bibyo. It was not meant for you. Ne bwokiri oba ekyekakaatikako beekakaatisa naawe era okisusewo kiraba nti wabula kino ndi mu kulya kibereberye ejjiro nanga bwendisa ligendedde mu bikuta kugamba ne mu bitonde yakiteekayo nti ye olwokuba ye Katonda ye namba emu yasooka. He wanted that honor nti every first fruit is mine kyange. Dokita n'ente nga yakazaala amata gaba teganyweka nga gasooka naye era abantu beekaza ne baganywa balemerako beekaza era ne baganywa naye nga bwekiro ekyekibereberye Katonda yagambye it is mine. Tanagambako takibeeginze era tagambyeko nti I request you will always give it to me. He has just made a declaration nagamba buli kyolaba ndeese kyensoosezaawo kyange. naye mu kibuuzo kya sisito ono kibaddemu obuwakatirwa dokita nga alinganga nze wemba mulabye alinganga ekibereberye ate akigasse olumu mu kimu ekyekumi kuba abuuza bwe mba nga nfunye omusaala gwange ogusooka ekibereberye nkijjako nga mmaze okuggyako ssente za renti nzijjako nga mmaze okusasula bammanja kyensigazaawo kyekibereberye kati calculation bw'oba olaga ekibereberye gwe musaala gwe ogusooka ayi dokita otugambye nti Katonda agambye okusinziira mu bayibuli nti nno ekyo kikye naye ate ye abadde abuuza ayawulako atya okusigazaawo kyayita ekibereberye era ndowooza engeri gyokirabuukiridde ndowooza teyali bigase abyawule ekimu ekyekumi kirala n'ekibereberye kirala. Ekimu ekyekumi enjawulo weeriwe wano bwe kiba kisibo agambye ente eri esooka yange so nga ate ku kimu ekyekumi njawula ku bintu byange 10 byennyina ebintu byange 10 byennyina oba buli mwezi oba buli mwaka ebintu byange 10 byennyina byennafunye so si byennyina naye byennafunye ako nako kankatereeze so si byennyina wabula byennafunye my achievements nti ku miyembe 10 bwe nfuna emiyembe 10 nyina okubeera nakyo mu bwongo bwange bwekiba kimu kya 10 nyina okuba nakyo mu bwongo bwange nti ogumu gwa Mukama ejange ejaddala giri 9 guno ogumu gwo gulabika gwani gwa Mukama wadde gwagudde mu mikono gyange nyina omuwuliriza ambuulire abadde ayagala ngumutwalirewa ayagala omuyembe gwe guno ogumu gwe nyina ngutwalewa kibanga boosi wo bwakusasula ku mulimo gyokola gyozimba ng'ozimba oli poota olina gwozimba naye owulira
bosi yinginiya nakusasula ku lwomukaaga nagamba kati wategedde nti esente zino ozirabye emitwalo gano 3 nga kuwadde gwe musaala gwo naye nkuweredde ddala 4 10 gino bw'oba ogenda nyamba ozintere wali ewa mukyala wange waka basobole okugula emmere n'enva nga gw'oyinako ameka kati ate yakuwadde ameka kati kikyakusuubiramu nti bw'oba okkirira bw'oti emmanga wali ewuwe weteewuwe 10 ogimuteereyo kati nga ggwe ekizibu kyokka ky'olina kyakakasa nti oli mwesigwa osobola okwawula 3 n'ogawula ku 10 ng'osobola okwawula ekikyo n'ekitali kikyo n'ogamba naye wadde omusajja ampaddaana naye nyinako ameka 10 lino si lyange zawali mu makaage wali alinawo obuvunanyizibwa waliwo biru zasasula waliwo omukyala we alinze emmere kanzitwaleyo kati bw'otazitwalayo kibayite obubbi tinaye bannange mugerwa oli mubbi omusajja yakuwadde 3 go nakuwerako ne 10 olitwale mu makaage ate gwe wabbye libbe kati n'ekimu ekyekumi weekyo bwe kyakula nti ye Katonda olw'okubanga ayagala okugezesa obwesigwa bwaffe okulaba obwesigwa butuuseewa kati ngeze byakimu kya 10 kibereberye twakivuddeko ddagolese mu ekimu ekyekumi Katonda mu kimu ekyekumi yagendereramu kulaba mu kukyuka kwaffe obwesigwa bwaffe butuuseewa kyava akola atya kyava akwata emiliyoni n'agikuwa n'agamba ndowooza okimanyi nti ezo ziri 9 bwe mbadde nkuwa nga seekeza wali mu nnyumba yange zitwaleyo 10 kati gwe noga nti alindaba nga nzikuwangaani omanye ebizibu byennyina omanye ebizibu byennyina nazo ngenda zirya mukama alaba naye ngaate gwoziriddeko ye boosi wo ate nga nazirya 9 yazikuwadde ate nga neza wiiki ejja ozisuubira ku ye yalina okukuwa ate wamubye akasemboyo ke kakulu neza wiiki ejja ozisuubira ku ye neza wiiki ejja ozisuubira ku ye naye ate omubye ku lwaleero nga weekwasa mbuga obadde olina ebizibu bingi nnyo obadde tolina bw'okikola okuwetewe n'oteekayo ezize kubanga zagenza okujja zakusanze olina ebizibu bingi nnyo kati ebizibu byo ate byayingiradde mu bizibu by'omuntu omulala kale twongere mbane ku ngalo kale tubuzayo eddakiika ezaffe wano tugenda tubuzayo eddakiika zigenda kubeera 12 dokita nzaya kuddamu ekibuuzo kimu tugende mu kutusabira wooli wonna asobola okutegattako naawe yanguwako osobole okubaawo wabula njagala kujjukiza nti sande eno